Nawo sinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo ofidde olwaza n'okusoomoozebwa okulala asobodde okutuuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza tuli ku MS Media tuli ku Kimbo Updates tuzze nate twogere ebigambo ffenna bwe tubeera wano ne Kimbo wa buli omu abeera muteesa naye kubaako mukubiriza puroguramu omu Kimbo agenda kubuuza tugenda tandika okwogera ebigambo Kimbo wabuuza abantu kale mwenna abatugoberera mu ebweru eggwanga n'abali munda mu ggwanga tubalamusiza nnyo naye kubeebaza mwebale kutufollowinga amabale ebweru eggwanga nga mutubeera mulindiridde kye tuba tuleese mwebale nnyo Abannayuganda abawano batya data waabwe data wa bbeeyi ow'e Uganda kituufu naye abantu abali ebweru abaana abali mu kiyumba n'abali eri ewere tonafuna bali bweru bakusaba data okubaweereza airtime simbadde namufunako ko yaŋŋamba ekizibu ki sente yali aziina naye nga tasobola kugenda ku kati abamu abeera mu kizimbe nga kino nga mu kisenge kye bwagenda mu kisenge kye gyagala okwogerera kubanga bakama be bamulaba nga ayogerera wano balowooza talinayo yakkola nga bamuwa emirimu emirala kati bagenda mu kisenge kye intaneti ekola kitetuukayo evaako abo basaba data naye abo sibalina nnyo naye gye musizira bambi tubalamusiza ne tubeebaza nnyo mwebali kutugobera naffe tugenda kubaweereza waliwo yankubidde naŋŋaa naye ng'ennaku ze mubeera smart nnyo ne mugamba guli mulimu ate mwagala tulabikenga ebitategeereka nga tubaweereza so tuli ku mulimu era tuzze kale yatandike bwana Mpuuga ow'e Masaka esooka yagambye bannamasaka mugende muwulize Kyagulanyi bwe munaamulaba ng'alina manifesito ennungi nga muba musobola okumulonda yo nga DF tenda bakusalawo kwani gwe naalonda ngani gwe naawagira ku president Abedi Bwanika yagambye atya yagambye nti ajasalawo nga 29 ngo namaze okujja Abedi ajja kusalawo nga 29 nga Kyagulanyi avudde Masaka that is tomorrow but one ajja kusinzira ku bigambo bya Kyagulanyi byanayogerera mulaale eyo oba ndowooza anaabeerawo banamuwuliriza buwuliriza alaka ajja muwulira bya Kyagulanyi bibeera bigenda viral ajja kubiwulira yonna gy'anaabeera naye ndowooza tajja kubaawo najja biwulira naye kati kyogambye nti DF tenasalawo kati awo simanyi oba tenasalawo kuba ati Mpuuga waga nti mugende ate Mpuuga ye DF era ye president wa era ye tabagambye mpagidde abaga mugende muwulirize because balina owuliriza buli omu leo Museveni agende bamuwulirize kali yani Bulira agende bamuwulirize CMP Munyagwa agende bamuwulirize bakasiba nti babawulirize bamugisha muntu banandala bani bonna kati bwe bamala bawuliriza basobola okulonda kandi basobola okuwagira ndowooza kyeyadde ategeeza nedda kale ate mu kino bw'obanga oyogera ng'ofumbye emmere ng'eriko enkoko osobola okwongerezaako ebibogaboga oba bigulinizi kati bigulinizi tobireeta nnyo wano tuba twogera ku nkoko kati nkoko erirudda kati twogera ku Museveni ne Bobi Wine nebitulatula ne bigulinizi oyogedde ne ku Bulira eriyo n'abatamanyi nti eriyo n'omuntu gwe batawulira mu race eriyo Frank Bulira gyali musajja watu mpulira n'ekibiina embu sente bazikwata biliyoni 9 Abisa Bank mbu yazikwata tugume yabiŋŋambye yesterday ezaali ezokola lale ndowooza ezaali ezokola campaign y'ensonga lwaki esibira namuŋŋoona wali nga yeebasewuwe kati ezo sente senga yagera n'akolamu ekintu mu kyalo ekyandimugasiza naye anyway kati ku kino ekya bwana Mpuuga nawuliriza nnyo ebigambo bye naye ebigambo bye tebyabadde nti nayagala nnyo bannamasaka bagende ekisooka ebigambo byaza out of pressure bannamasaka nga bamubuuza gwe ssebo tewasimbawo wagamba togenda kuvuganya kwa president kati oliwa ani gwowagira owagirane kubanga lale yabwe gye bakuba ndowooza wikisinga 2 eziisoba wiiki emu eyise oba emu n'ekitundu bafuna okusoomozebwa okw'amaanyi ku laala eyo abantu nga bababuuza waliwo omuvubuka yakwata akazinjalo n'akibabuuza n'abagamba nti mugwawa era ndowooza kyekyabasitudde ne bava ndowooza tugambe bwe tuti era ye Abedi ndowooza eyo ansa yali ya bwangu giyawa amangu ago nti katulinde Kyagulanyi amale okujja e Masaka byanayogerera e Masaka kwe tujja osinzira kati kyemanyi eyo ansa yali ya bwangu nga tagyetegekedde maybe tebasuubira nti ekyo ekibuuzo kinaakola ki kinaabuuzibwa so kati nga wayiseewo ennaku ziizo Mpuuga yavuddeyo ne statement eno ng'agamba bannamasaka bagende bawulirize ebigambo bye tebyabadde nti mugende mumuwulirize nti ayagala nnyo kubanga nalowoozeza nagambye kaninde maaso mpulire agenda kugamba nange nja kubaayo nga bwe tuli okulaba kulaaleza President Museveni ng'aba ne ba NRM babiri abali mu kifo ekimu alina tikiti n'atalina tikiti endowooza banaye anajja naye bwe yabadde ayogera ebigambo bye simanyi oba mwalabe Katambi akabagobera naye yagambye mugende muwulirize ebigambo bya Kyagulanyi
mulabe oba muwulirize manifesto ye mulabe obanga ddala yeeteeseteese okutwala eggwanga lino mu maaso bwe muwulira nti yeeteeseteese mujja mulonda ekyo teyakitaddeko n'ayongerako n'agamba nti ebigambo bye ebiseera ebisinga manifesto ye ebadde mpuuga n'abantu basindika eno babeera ku linnya limu mpuuga abantu basindika eno olwategeeza Nambooze eridaale gyeyagenda e Masaka n'abakubirayo bubi nnyo so kitegeeza kino ekintu kyabadde kyambeera yakubeera nti omanyi edda sinadda nakirabako mu Uganda wano gye tulimu wano ekyongole kyali oba yali human right waliwo outcry yali mu makomera nti amakomera galimu omujjuso mungi nnyo kati human right nesalawo egendeyo keerabe ddala kituufu amakomera abasibe boogera bituufu naye olunaku lwe bagendanga ng'amakomera gabakiriini anti babategeezanga jumla osooka kuwandiikira komera nerikukkiriza n'abasibe abamu ne babafulumyamuko ne batwala amakomera amalala abala ne bagenda mu nnimiro bano aba human right bagenda okujja bayingira okutunula mu waadi abasibe mwe basula nti ati bagamba ati wano waliwo omugi naye ng'ati walaga nti waliwo space biki nga waliwo so kati embeera ya mpuga yabadde kukweka nsamo lwaki gologoza nti kukweka nsamo tekyogeza mutima gwagala abantu bagende mu mbeera ya bulijjo munnabyabufuzi okumuwa akalulu nasooka kumuwuliriza mu mbeera ya bulijjo ennunga mwera entuufu okuwuliriza ki munnabyabufuzi okuwuliriza ebigambo ebyo byayogera okusinziira ku byayogedde bikukolera because omuwa akalulu 5 years eyo contract social contract kati kyanza okubeera nti mpuga teyaleta si mwenkanya mu nsonga ekibiina ky'ebyobufuzi kyonga kike nti kyagana okuwagira omuntu yenna but okugamba abantu bo nti mugende muwulirize buli gwe muwuliriza munalaba nga ono akoze nnyo musobola okukola ki omuwagira ekyo si kibi but endorsement ye kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi primary reason lwaki kibeerawo kutwala buyinza obuyinza obutwala otya nga kuba president yensonga lwaki ne mujja ekinaana president Museveni kubanga ye yali yategekadde ogenda mu nsiko kubanga bagamba yali yalumbako dda ne mujje before amini nga tanabakwata balina barracks ndowooza gye balumba eyo ne babakubirayo bubi nnyo before amini nga tanakwata because amini yakwata 7 mugumu president takwata 10 before amini nga tanakwata buyinza naye yafuna emanduso yali yakalulu kaluka kinana agende mu kalulu gwe babbye yenna abeere nga sogamba abataka nti bannaye akalulu bakabbye kubatera mu kayi kinana Museveni sigwe babba kawanga yesi akalulu yakakosanga manduso kati ekibiina ky'ebyobufuzi ezimu ku primary reason zaakyo ekiri kudda by'oluvuganya kukwata buyinza kati obuyinza obukwata otya nga wesimbye kuba president bw'otesimbawo osobola kuwagira nti obutali bwenkanya bwa DF bwe yakola buli wamu wokka butalaga ni gwegenda kuwagira kuba president naye kino ekyampuuga wayimirira ku lukuŋŋaana naga mugende mumuwulirize bwe mulaba nga alina ebirowoozo ebirungi mu maaso musobola mulonda oba mulabe nti oba bisobola otwala Uganda mu maaso oba tugambe nti olw'okuba nti alina obutakkaanya n'ekibiina kya NUP yabadde abantu bano abagamba bagende balonde Kyagulanyi indirect kuba waga nti mugende mumuwulirize kati ng'ate okosayiri statement nti bannange mbakunze mulonde Kyagulanyi naye nga yagadde akiise nti mugende mumuwulirize kwegamba omuntu omugezi oyinza okukitwaliramu eyo embeera nti ayinza oba yabagambye mulonde Kyagulanyi naye ng'akikoze mu ngeri etalaga direct nti akirangiridde kubanga tebakyalinya mu kimu ndowooza mu mbeera entuufu abalonzi balina balagira bulagizi nti mugende mulonde kino omulonzi alina okubeera ng'ategeera alina amagezi agategeera okulonda ku Kimbowa ne Anodi naye abalonda atya kusobola kubawuliriza ebirowoozo ki bye balina eriye bino walabe basi tikinga ambulela tikinga walabe simu tikinga ebyo nabyo nanti ate era okuwuliriza nakyo kiruzinza omulamwa mu nsi zino ezaffe ezina democracy atakyategeerekeka zirimu obwa dictatorship nti ogamba okuwuliriza ebigambo ebya candidate bakandidate bameka abayimirira ku bigambo boogera nga bakyanoonya akalulu ye bameka abalina bye boogera abalina gye boogera gye bali naye bwe bamala okuwangula gwalula beekaani asigala ku kyayogera banzo baba tini naye gwe mbulira tugene ku presidential level tandikire wa president Museveni
President Museveni sawa zino kyaguza banna Uganda sawa zino asoka ko anti kati campaign zo mu Luganda yazitambuliza ku mulama okugamba protecting the gains nti akuuma byatuseeko obatu akaluka mutukuume byetutuseeko nti kakati mukanyongere tuongere okuuma byetukoze eki bitutuseeko ye kyagenda aguza abantu era bwatuka kulaale n'atandika okubalaga oluguudo amalwaliro tugazimbye tukikoze naye ebimulemye takola ki tabyogera over the years tukyayina obuzibu abasomesa tebafuna sente zimala ekyo kyagaana over the years tukyayina etteeka lya minimum wage lyagaana atunako litunula ati yalivaako yalireka bainvestor abana abajja ba masquerade simanyi tewabalabanga baba wa tax levy nga tebaliiyo bainvestor ajjanga azize kutunda aze kukola kintu ekyamaanyi n'atandika kutunda masowaani mu kikuubo wali ku Kampala Road bali awo abayindi be balina amaduuka bali mu kikuubo ye mu kikuubo woka kusawa ya Queen awolaba wali sawa ya Queen awalingawo muyini nga tayimbye perfume bitoko bye bigwa nembu nga yajjanga investor so Bobby Wine ebigambo bye ye ebibye byatunda buli area gyagendamu asooka kulaba mbeera y'abantu ba mu kitundu ekyo bwatuuka mbe Busoga nti ebikajjo byammwe babisuula level ebikajjo tugenda kubizzaayo waggulu mulina obwavu obususse nnyo tugenda kubakola ki tugenda kukyusa ku mbeera zammwe ze mulivingiramu gye bata standard of living bwatuuka Mwankole nti mwe mwali mulima nnyo amatooke mwali mukola kino naye kati ekikyakola eggulo yabadde buyiko yayogedde ki ng'ogyeko kwogera ku Jimmy Lwanga naye kati nze kye neebuuza kubanga leero agenda Kayunga bw'anaatuuka e Kayunga alina okwogera ku bamuyita Simbwa Fred omutegedo owena Kifuma kadi gwe ngamba wakati nze simanyi lwaki yatuuka basalirwa n'akuba basalirwa n'agenda wajjo Sibagala n'amukuba n'agenda wano era Emityana ewalumu n'amukuba naye kakati ndowooza batuuka e Masaka bwagenda kutta batte naye kakati oyagala akole ki abasajja bano bajja mu kibiina ekisooka bajja ne seniority ne bamulaga nti ebifuze basinga okubitegeera ennyo bwe yamala okuyiwawo omubiri ennyo kati laba ebyokulabirako kati agenze mu Arua bassa omuntu we mulamba bamuttidde Yasini Kawuma ye kanyini ye yali alina n'okufa ko bagamba emmotoka etundula seringi kono bwe bakuba amasasi balooza yatuddewo kumbe Yasini Kawuma yali atuddewo ye yali alina okufaamu awo kati osuubira asanye Kasiyani wadde lye yaveeyo ng'amaze owangula n'ajja n'asala ekibiina n'agenda mu kibiina ekirala omusuubira ajja amusiga akazigo basaalirwa yalinga avuganya ebugundi basaalirwa yakola ki gwe mukulabako basaalirwa yakola ki Kyagulanyi basaalirwa gwe nga munnamawulire basaalirwa ekiringa ekyamaanyi kyakola Kyagulanyi nti yamwegattako bwe bamala okumuwanguza akalulu kandi kati ye Kyagulanyi alaka yalowooza nti bakozeewo enkolagana batonzeewo enkolagana eyo basirugana nti gwe oli mu kibiina kyo nga bwe kyatambula mu kampeyini kubanga basalirwa yasigala mu GMA teyalangirako nti wa NUP yasigala mu GMA naye nga bafunye obwa Sseruganda naye basalira bwe yamala okuwangula akalulu ako ayinza okuba nga teyazza muzigo kyekisooka ekyokubiri ekintu kino ekyebisiyaga basalirwa kyayimiriramu ennyo nakyo kino engeri kyakola ki so gwe mukulabako basalirwa ali mukyamu oyimirira mu kintu kyebisiyaga yali maka parliament alina endowooza yenga omuntu ngamba gwe nga mukulabako gwe Kimbowa basalirwa okuba mu tteeka eryo n'alireeta n'alivugana mpaka we lyagguka yali mukyamu basalirwa teyalina buzibu naye oli Kyagulanyi omusajja omufumbo alina n'abaana saagala gigatta Kyagulanyi ekintu kiwanvu nnyo naye nze mbadde mpaabu window zange yagenda ne ku BBC bamubuuza ne bamubuuza n'agamba nti etteeka eryo NRM yalireeta naye nga yennyini akimanyi basalirwa wajjeema n'agamba nti ne bamubuuza naye nga abakabo baali wagira munnamawulire wa BBC ng'amubuuza n'agamba nti bannamawulire bange baali wagira ku lwensonga nti bakolagana naani ne President Museveni twali ku press conference nga nange wendi ne tugenda awo e Kavule Makerere ne tumubuuza nti wadde ababakabo baali wagira nga wayogedde gwe mukulabako baali bakyamu oba baali batuufu yagamba nze temuteeka mu bintu byammwe nze ate munneesonyiwe mujje mu nsonga z'ebisiyaga ezo ensonga z'ebisiyaga zaafuuka platform y'abyabufuzi ne babedi zibadde nga beekwatako era ezo nze nange saagala zigenda kunyo naye mubuuze Kimbowa okkiriziganya nange Kyagulanyi teyalina nsonga lwaki akuba basaalirwa ensonga yagirina nkikugambye basaalira abamu abaali ba political failures mu bugiri eyo
omusajja najja akugusiza kati omuntu akuyambye ko tewerabiranga muntu akuyambye ate yamwerabira ate basaali bayinza okuba teyaddayo ebyabo tuli ku nsonga zago nga kimbo ava ku bino ebya kickback ebyababuloka b'emmotoka ababuloka asikudayo mu ssente ayinza okuba mu nkolagana sikudayo mu ssente nendoza mu nkolagana then basaali tumuteeke ebbali DBC yaga basaali yali yaleta diina kiryakosa NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi naddala ku funding eziveebwe kisoboka okubeera era ng'ekyo kyekyaleeta Kyagulanyi okuba basalira omuwanda kakati si basalirwa yekka nze ayakulira abantu boyogeddeko buli Jimmy Lwanga wenjeru wenare Jimmy Lwanga wa NRM wano mukamyufu teyesimba mukamyufu wa Patriotic League of Uganda wa Patriotic League of Uganda Jimmy Lwanga nga amaze okuwangula wa MP so ba yeyitanga embwa y'okukyalo kyenjeru mutumenza yene moto ebagiranga mu ntume enze embwa y'okukyalo nga bamaze okumuwanguza ayingidde parliament nava ku mulamwa gw'ekibiina ekimukulembera n'atandikirawo n'ayingira ekisinde kya Patriotic League n'atandikirawo okukuba NUP bubi nnyo abo basajja batandika okukubanga agikubidde kumpi emyaka 2 we byatandikira batandikawo okucyankalana abo bona gundi yawe bagireetera muwoza atandise okulambula so Jimmy Lwanga gwoyagala omuntu yakwatako n'akutuusa n'omwefula ye n'atandika okusiga akazigo genda kumbate kamwa owentebe gwangamye mbu yali wa DP nenze bate kamwa mumanyi ngo wena yali wa DP sewa kakati DP yenga temuleta nko mu parliament omusajja ze from nowhere akulese mu parliament wakine owuliro yagala nnyo DP otomukuba naye oyo omusajja yomu kwasajja actually ndoza kakembo mbate kamwa n'Abedi Bwanika be basajja basinze okuba nubu Kyagulanyi ng'omuntu badde bamukwata oyo batekama badde ng'atula ku CBS awo na CBS bawo badde bambi balina show ku Sunday Saturday alalalala etera okubaamu mbwatekamu oyo ebamu Abedi Bwanika Lusi ne Sawungu batera okumuleetamu ne Bumali Mpindi yajjango wa NRM oba ono yali bana balaba baletanga baki abamu baleta jaso kubalansinga baleme kuganti bwe kubidde nenga agenda enkulu eba yakuba bali nedda olaba kitufu Kyagulanyi zobanga bana ina tetugamba nti ye yabaleta 100% but yabateekako like 50% nabo ne beteekako kubanga Kyagulanyi tayagala nnyo kakembo mbateekamwa kusinga muganda we Betty Sentamu owegomba yasigalayo Kyagulanyi tayagala nnyo kakembo mbateekamwa kusinga Fred Nyanze yasigalayo tayagala nnyo kakembo kusinga Eddie yawe yasigalayo bano nabo balina ettafali lye yabateekako tukkiriza like 50% weriri nabo ne bateekako ettafali naye wali abamu nga yabateekako nga na 70 kituufu era nabo ne beeteekako okakana ne bayingira ekizimbe but problem eyali nze gye ndaba problem yaliwo yali ya communication njagala tutunulire Sekikubo ono w'NRM ojjukira abaddeko naye akabinja kana KNRM kebaita DBMPs kalimu Sekikubo kalimu Tinkasimire kalimu Nsereko kalimu Barnabas Niwagaba yalimu nembwate kamuli ali we mubende kati ono mbwate kamuli wawa kati abo mbwate kamuli yalimu mbwate kamuli wajjo kali kamuli yalimu mwaka kundi yali mbwate kamuli naye ani Patrick Nsambo Shabe weka sanda yes yalimu bali bana naye abo bonna enjawukana zaabwe nekakati weziri NRM ne badamu ne bafuna flag eyachi mukalu kali yakawedde Tinkasimira abadde kuki Sekikubo abadde kuki abadde ku flag abo labo bafuna bafumi ne bagenda mu NUP nanti waliwo ekintu ekimu nga tosobola kukyewala oyo omusajja Sekikubo ebiseera ebiyise kati saawa zino ndowooza Lwashande yakyusiza omuzannyo naye Sembabule erw'emiyaga ekyamazima Sekikubo badde nga tomwewala nga neoba muyawukanye naye nga kadi olina kugimuwa nga ojja kusiba liiso limu ogimuwe Sembabule erw'emiyaga nga atubadde bakyamuwa kiri ku bibiina byabufuzi omuntu okugumiikiriza nga mukolaganye naye oba mukyalawo oba mwamiwo oba ani ebimu ku byebisinga obukulu mu nsi okugumiikiriziganika omwana asobanga ye okwetalatala awe waka kakana ali ku dining ekikopa kisuda kyasizza anti kakati emboko ne zivuga kanjala nkubuulire kino bw'okimanyi nti singa Mpuuga yali mu NRM Abedi Bwanika nga NRM
Mbate kama ngawe NRM. Joyce Bagala naba bafanagana. Bade badamufuna tikiti ze NRM. Kiso kyali sense the ground yabwe eri etya. Naye ate abo abantu boolese eyo principle yokugumiikiriziganya kalina abamu beetakolerako. Nga NUP yagana kugumiikiriza abantu abo. Wabula abantu nze omuntu ekaeka gwe ngamba nti NUP yamuwuliriza yali Joyce Bagala. Kubanga Joyce Bagala actually ne Segona. Kubanga Joyce Bagala ye ekisooka kale yali abakuba n'abakuba. Naye amala n'akola ki? Anti kati ateta bakuba nko direct naye era olw'ekintu kimu kyolaba nti byali akola byali bikuba ekibiina. Yali nga tajja mu nkiiko za kibiina ekyo yakyeyogerera n'agasebe bamugye ne WhatsApp group byali bingi. Yali akolagana mpuga naye n'akulaga nti nkomyewo mu kibiina. Ate muwanga Kivumbi y'omu yali ku kadaala akamu n'agamba tubawadde omwezi gumu bajje. Bagala yajja. So abo bakola injustice kuki? Kubagala. Ne Segona abadde agendayo. Bana abalabo babakubirangawo. Kana akasajja akagwa ne kadi ye NRM akebukoto. Kaliwa kakagabo ko katandikirawo omuzanyi kakati timu simanyi season webere gwako omuzanyi asala nagenda mu timu endala kati nze ngenzo lawe no mpira bagusamba gwa ndobo ngenze mu timu endala banja yayanira akukaba kubirawo nekagenda eri nekagwa mu kamyufu baya akoma ku mupira ali ku mupira kati ngo ogament kyagwenya guminkirize kagabo nenda kati njala kino kifugo kuva ku lutalo lwa mpugo lwa milioni 5 kisooka waliwo Bulanda mu management y'olutalo tebalukwata bulungi ekibiina ky'ebibufuzi ekyagala okucontrollinga 72 trillion tekisobola kugenda mu lutalo bwe rutu lwa million just not billion but million 5 ate ate olugenderamu kwe kuba nti abamu ku balwanyi bamwe mukulembeza Matiya ne bobeera gwe nga abamu ku balwanyi b'okulembeza bakugambye nti omulwanyi komanda wa muwamaje yagenze nayogeraganya n'amaje geri nga temutegedde kiba kikyamwe temukaliza byamu naye nkwata gyokutemu komanda esobola okulekawo olutalo kubanga friendly fire edda andi komanda namboza akugamba nti baatuula nga tilina bana kujja mu mawulire ne batuula mu meeting nga naye mwalira nakkiriziganya nabo era namboza agamba ye kimawula n'empuuga kubeera disappointed mu mpuuga bwe bava mu meeting byakanya nabo mu meeting sibi yakola ati gojment namboze yomuko yali amanyi from the start ntagenda kudda mufuna tikiti ye NUP era tolo lwa mpuuga lwamutaasa nnyo okudda mu kibalo nakola akakeki baaka kati kankubule kino management y'ekintu kyonna nontono lutalo but also other thing oba business oba ki etta oli kibiina kya byabufuzi oyagala kukwata buyinza ogenda controllinga 72 trillion buli kimu gwagana okicontrollinga milioni 5 zizze olutalo lukutte bwote ogwo kimwe milioni 5 olutalo lwava ku Anthony Walieri mu Kampala awabeera bana byabufuzi babloka bana byabufuzi we batula ono omusajja yangamba olutalo owa NRM mubaka wa parliament aluletera omu kuba NUP alumusoboza amwa document zonna mulaga ndowooza olaba musajja amwe yakutte sente oli wa ddembe okutwalira president wa mugo obutabimutwalira nga bitwala yeri era information eyo eyatandikira ku mikutu gya X wadaba mbaga nti bano bakiyola ku X naye information kati gwalo yagala NUP ekihandling etyanga nga ezimu ku core values zaayo bagamba tetugenda kulya sente kikecho naye NUP tayina moral authority kwogera ku kigambo nguzi butali yanguzi yesingo jirya NUP kyeyalina okukola kubanga jukira ali amaze okukola process y'okukyusa lwopunga ebadde killing nga buli mwagisiimye milioni okimanyi milioni 5 ezo ensonga teba kujja mu ddiiro mpuga yalisigadde commissioner nga bali bakimuwadde n'otaba notabaawo president w'ekibiina yalina engeri gyalina okwandolingamu eyo ensonga kati jjukira yamukosa kubanga abalwanyi yabaawulamu bamusirika ayinza okuba ebintu bino naye yabibala bwati yazibawa era yakwata information okugiwa oli okugitwalira oli kubanga yazibawa yiki yali ayagala ayinza oba yakibala bwati mugende mulwanagane kiringa oli kukwata mukyala wo namutwala mu supermarket nagulira buli kimu naje naga kati kimba wandowooza olaba bulijjo oza nti mukazi wo mulabirira lisiiti zino oziraba wegenda olaba ebintu byonna byonna ogenda tuka buli kintu kyakulaze ku lisiiti ng'omukyala akirina ewakaawo ava kigula nga byatuuka ku munnamawulire waffe omu ngenda mu kunyumiza bampadde nenga nebambye omwana muwala oyo aliwo yenna yakoze eki yazaala omwana awo mu basajja babiri alina bba musajja omu nga munnamawulire omulala nga musajja wa bulijjo
ono yazala ngomu munabyabufuzi munabyabufuzi nga munabyabufuzi we Masaka eyo omulanga munamawulire oyo muwala mumanyi bulungi bategera ku ddwaliro nga bazze buli omwazze kimo omwana nala kasinze si oyo gwe manyi kuba era gwe manyi munamawulire yazala omu yamwanjula oba yakyala nenga alina olubuto lwomulala nenga buli omwala owooza lulwe era buli omu nga mugamba nga onanga mpereza sente ngendako mu ddwaliro obukitegeera si oyo nenga munabyabufuzi we Masaka naye ono munamawulire ddene ne munabyabufuzi kyeŋŋamba abasajja babiri bannamawulire abasajja omuwala maama munamawulire mu basajja omu munamawulire omulala deni omusajja omulala munabyabufuzi we Masaka wasi we Masaka we Masaka ayake mbozi yemu era yemu nga jajikuwa anyway mbadde nze point yange badde driving at obadde omboza laki agenda akuba abantu oyagala agende nga abaweweeta abantu beyayamba abamu ne batuuka n'okumugulako emisago okimanyi nti nno abaana bangi bafuuti soja abaasibwa ku lw'abasajja abo bafuuti soja bagendanga ntugende enjeru tunonyeza Jimerwanga akalulu tugivuge tugijeyo tugikube ekayunga tugikube egulu tugikube eyo nena polisi yayolanga actually luno Kyagulanyi ennaku zokka ziyakagira bangambye abaana bali mu 2 abakakwatibwa zinaku ziyakakola kitegeeza tomanya bale bajje Masaka bale bajje Gundi kale ne MP eya MP naye akuŋŋaanya tugenda kwaniza president waffe mujje tuba foot soldier mujje biki okakananga bakuyolede mwabo kakati gwe MP bakuyambye ofunye baka parliament tambula n'ekibiina nga we mulaba n'ebintu bigenda kyuka bitya mulabe n'abaana abakwatibwa bagenda kuva bate n'ebiringa ebyo kati omusajja bw'alabanga wamulekera ekintu abaana baasibwa banenya Kyagulanyi nga n'abaana baasiba siye bayita aba point yango kitegera wali omwana nga bamusiba Jimerwanga yamuyise ajabere okulala kati gogamba kati abakuba yo babakuba ate n'ekirala oberanga musajja nga bana abasajja abatabuliki bw'abata kyagala kitwa kugambirawo sikwagala bwatuuka enjeru nga eriyo Jimerwanga nga yamulyamu olukwe ku mutwe kubakwasa bwatuuka entebe nga eriyo Kakembo naye kuba nemanye ebyobufuzi byanjawulo ku birala byonna nga gwe bw'obirowoozaako kakati omanyi oyogedde nnyo yamulyamu olukwe nakwadde ekyokulabirako ekyo kyakulemye okunyonyola nakugambye basalirwa ekyabasalirwa fenna Kyagulanyi ogendewa basalirwa okumuko fenna tubadde tuwa birowoozo tulowooza ebyo tulowooza etteeka ly'ebisiyaga etulowooza n'obutadza Kyagulanyi ekyokayagala bwa president waliwo entalo zatalina kubeeramu nga Ssemujju we yamugamba nti waliwo awo olina okusindika bafuutu soja bagende bakube Jimerwanga nga si gwamukubi because ate bw'omwogerako ennyo omuwa amaanyi n'okukola debate mu maaso kubanga Jimerwanga kati agenda atandika okwogera ku Kyagulanyi kati mwami Matiya Ssekanjako ow'Enkima mu Uganda ebintu byakyuka bwe biti twakitwala ate kyabiddira ku President Museveni mu NRM waliwo ayinza okwogera ekigambo ensi neewulira nga si Museveni Kapiteni Mike Mukwala alina kyayinza okwogera abantu ne bawulira bawulira bulungi nnyo kabe speaker ensonga yange eri bweti kkiriza gaana bino ebyokukuba bano ku level y'obubaka bwa parliament ebisooka ebyo yali badde abyesonyiwa because laale olinako kati laale y'ekawempe obudde obusinga abayimbi be babututte bayimba bafefe busi bali simanya ba Fikfa Maker nga wekiri ewa Museveni kati obudde bwo obumu ogana kusooka oyanjuleko bannabyabufuzi ayasimye kuba kansala waali kubanga ezenkuŋŋaana bano bannabyabufuzi abawansi ba MP bakansala baanibe basiteekamu ssente ono yajja buzzi n'ayogera kati oyagalaga nti Kyagulanyi talina manifesto anti kakati ekyo kyokka kisobola okulaga nti talina manifesto agirina manifesto basirikale akakadde kabakutte ne luli bwe kyali kati manifesto eyo kyabakola bwe bwabatuuka kuddamu zizimbwe kati olaba Nandala Mafabi bwatuuka ewantu ye ali ku byansimbi byanfuna ne bwatuuka ewantu ayogera nsonga zagenda kukolera bantu akakadde buli kyali Nandala Mafabi eri ewaabwe gye yatongoleza alinayo naye entalo kubanga ye king maker tagambibwako alinayo beyamma kaadi eza FDC nga solo bayisawo naziwa abalala ne bwe yatuuka talina gwe yakuba goloza lwaki Kyagulanyi bwagenda ebusooka takuba kadaaga naye gwe kankubulire Matiya nze kyendaba ekikulu
bano ku level yaabo nga Kyagulanyi talina kulwana kubanga Masaka eyo yo ndoza agana kola dihase Masaka era bwagenda tuka teri bya bufuzi bya kawewevu okuba kulwana kati kankubulire olutalo lwaita President Museveni lwalirwa mundu olutalo mundu lulinza okubanga terujja kudda mu Uganda olwebigambo lusobola kati olutalo luliwo oba terusobola balusobola nerwe luliwo lutalo lwa kigambo tewali kati bwabanga ye presidential candidate w'ekibiina kya NUP ate ogamba entale zimwazire kati anazimulwanira wano mu Uganda basiiga ebyobufuzi okuviirira ku Museveni nga yennyini ow'oku top yalina okwogera mbadde nkweza okwerako ne nkugamba Haji Moses Sigonga akyasobola okugenda n'anoonyeza omuntu wa NRM akalulu alinayiza omuwulira era yagenda okunoonyeza muwala wa Kalulu Kawempe n'abantu tebamanya nti Kigongo yazze Kawempe yali danger zone nga ne bwana akanoonya ne Museveni newe yalisuzeewo emyezi kyenkulaga nti Museveni President Museveni ye kingmaker wa byobufuzi bya Uganda ye kingmaker y'ebyobufuzi byo mu kibiina kya NRM era ba philosopher abamu bagamba nti NRM okusaana okwayo kunaaba kuvawo kwa Museveni simanyo bakituufu ekyo kituufu ne NUP okusaana okwayo era kuvawo kwa kitegeeza nti ebyobufuzi babizimbira ku individual oyo omuntu oyo abakulembedde oyo buli omago batunuulire osanga abantu agamba Kyagulanyi tasobya nga yagandi Kyagulanyi tasobya asokyogera January mu December n'agamba asobya kati tulina abantu model ezo eriyo tulina abayita President Museveni Katonda tulina abamugeraganya ku Katonda n'aba minisita mulambanga agamba President Museveni Katonda ow'okunsi mutuufu kitegeeza ebyobufuzi by'ensi kati ngene yaffe babizimbira ku bantu kati gwe omuntu gwe babizimbirako ogenda kukola otya abantu bano okusindika message yo oludde oluvuganya government Uganda teringa nsizi Kenya by then Kenya ebeerayo keso enkambwe n'okusinga wano buterevu bayombera naye bayomba baba ku principles bakuba nti Kenya balina principles nti Kenya n'okuwona ne kuba kuwedde nga kuwedde era osanga kati omugenzi bakuba nti kati naye obadde ng'omusanga nga ashakinga omukono gwa Kenyatta oba omukono gwa Ruto era ne mu government bakola government ya kintabuli abatali ekitali wano kati wano wa Museveni era singa wano wekyali singa era Kyagulanyi osanga netayogera bwatu naye wano government ya President Museveni n'ababaka baayo ababuyabuya bwe babeera mu parliament naye bagenda kwetegesa kitategerekeka kubanga bo NRM yagambye basooka nagenda Kisozi oba Ntebe ne bafuna common ki answer tufena tuwanike emikono n'ekyo nabo bingi balaba nti oba oli awo kinaabakosa kakati twasigala ku byobufuzi bwe bito singa Prime Museveni yakkiriza nti kale runners up ogenda beera prime minister oba government yo tugenda kuteekamu abantu nga 6 mu government eno osanga tebyandibadde bwe biti nedda kati bano obudde obusinga bataagala omanyi Kenya kibeera bwe kityo mu Kenya mugenda mu kalulu nga okimanyi bulungi mu parliament ya wansi House of Representatives ne parliament eya waggulu Senate olinayo ababaka boyina tebasinga nnyo booli mubeeraawo katugambe nti osobanga wano olinawo 2 ng'ono alina 2 katugambe mu 7 okiraba naye wano eno tugenda mu kalulu nga NRM ena abaka 3 n'okusoba ng'amuddirira wa independent bali 10 n'okusoba ate ng'ekinana ku bo bali 5 mu 7 ng'ekinana kya independent kati tewali nsonga esobola kusikiriza President Museveni ne gavumenti ye okwegayiriro gye kubanga amanya nti ensonga ze zonna zaayagala mu parliament bano ababe basobola okuziyisaawo ate ne bano bazzenga alondo bayo omu 2 bamawu ba Betty Kamya baani abo wabalondo bayo era bafuna okusoomozebwa okw'amaanyi mu public anti public wano twagiguza kineeno nti oli woba omuvuganya ebyofuza ekisooka ffe tumanyi byakufiirawo kufana kuwona simba we mbasikuwagira nsonga lwaki abana byabufuzi nga betta olina tabaogezi booli nga besanze mu bayisinganya katugamba ono agenda Lungujja ono katugamba agenda Nankula ne beekuba ne babula okwetta ensonga lwaki bana byafuzi obalaba nga balina bano abalinga ba bodyguard kati kyengezaako okugamba nti factors ezifuga Kenya oba ezivuga Kenya Ruto asikirizibwa okugenda ku ssimu akubira Odinga mugaye tujja sinkana lwa Sunday leero siriiwo ne ku Sunday addemu amujukize tulina osisinkana eri nti Ruto ababaka babasinga ku Odinga baba batini Ruto kyabayagala mu parliament abajja kwetaaga bali ate n'ekirala bannabyafuzi bali bo betegerera kati wano manyi nabo bannabyafuzi abebiina by'opposition nga bali sponsored by government bayitirivu kati abo n'abali mu government nga omutwe gwabe batangana gwa President Museveni nga era President Museveni babagamba mukole kino ekyo bakola abo tubasanze nnyo bangi kyovudola bangere ebintu biba bifanagana bwe bityo so ekyo
tukirekere bwe kityo nti bali designing nga bitambula nsonga y'okuvuga olutalo lwonna luba luzze kati nga olwa milioni 5 banga entalo zikyajja waliwo milioni 605 zilize wawulira simanya bano bafuna bina goloza ki NRM ensonga zayo yazikwata internally ezaba commissioner bayo basatu anti okuzikwata internally kyali kina kwa bachoro ensonga bazigaba bo bazigaba nti bo bazigabira mu lwatu njagala Kimbowa milioni 5 ku government namba oba ku opposition ngeya onabo kyagulanyi olowooza zirimu omulamwa zirimu omulako ogw'amaanyi ogusobola balwanya kubanga bwe mulwana ani afunamu government President Museveni yawasola n'ogambira Mpuuga jangu wanene nze nkoye ku sente okole kino n'agamba osobola okufunayo b'osiseeyo naye ndowooza ekigendera kya NUP tekyali kyakuba Mpuuga nga muntu kyali kyakuba process yonna okkiriza nti Mpuuga ye ng'omuntu yandibanga alina ensonga ze ne president we NUP zitayogerwa naye ziriyogerwa mu maaso ayinza okuba yali saddaaka ya process yonna kubanga sente twogera ku 5 naye 5 tebyali 5 byokka naye bonna baafuna Esther Fochani yafuna Solomon Silwanyi yafuna Speaker yafuna Sir Minister yafuna Mpuuga yafuna ani omulali yafuna abatuulako abasinga baafuna kitegeeza bano NUP yali yakuba process yonna kwanti owaabwe ate ye yali munga alinga kola ki kati omanyi nti no zino milioni 4 ze bayogeddeko si waabwe kati DF neera kati si waabwe naye mu bana abalala bonna NUP alondamu Mpuuga katuiza okukiza nti waliwo olabika ensonga eri emabega w'olutalo luno tulikitegera gavumenti eyampuga tulikitegera mu maaso eyo nga Mpuuga awandise oba na kitabo kubanga ali asobola okadduwa n'awandiika ekitabo bye yayitamu nga mu palamenti olutalo lwe nalwana lwantosako kino naye lwajja luti olutalo lwonna ekisooka lulina okubaako omuduumizi naye omuduumizi alina okubeera omugezi okusinga kuba mugoberera Kimbowa bw'obanga gwe oli ewaka nga gwagenda otwala abaana ku ssomero ate abaana tebagamba leero tuyiteko wano eno tukube eppanyi eno gwamanya nti ngenda kuyita wano mpite wano ngenda kuyimirira wali ebyokulya tugenda birya wali ebintu tugenda bigula wano kakati obuzibu obuliwo olutalo bangi abaluduumira ono aduumira ne wabaawo n'abatoka musende mu nkukutu kuboono kati bino byonna bye babikolera President Museveni so mu lutalo Mpuuga magenda okweta abaka ekinana bwe yagambye ayitakyana mu bana ntasobola kirana mu bana kati n'okufunayo ababaka 5 ajja kuba alwanyi so alina abantu ab'amaanyi ayo gwogamba nti ajja kujja Emakindi West alina David Musiri alina amaanyi era kyenategeddeko nti Musiri asinga owa NUP gwe yawa kaadi Zahara kimukuba kiri ekyo gye yasaba si gye bamuwa kati ekyo kyokka kiri mu mukuba n'olwaleero asinga Faruku Ntege musajja asinga Alani takyalina maanyi tukome kwaba balera Musiri bitula bitwaliriza mmere Katonda ajja kubazizza bibye naye nga Musiri ye ng'omuntu bw'abanga ayongeddemu amaanyi mu ground asobola akalulu kajjayo Enakawa aina Winifred Nakandi w'amaanyi mbadde nyina gwenjogerako waneno naye mukwano gwe nnyonyonyonyo nangamba nti esaawa zino yalinga avuganya Waiswa naye Winifred ekimukuba kiri ekyo Waiswa ali mu kkomera Damiya kubeera mu kkomera Waiswa akalulu kano olwedda aba amaze naye Winifred Nakandi ground ye gyalina yeeriwa yasooka kuvuganya kuba umani w'empalamenti e Kampala wano bw'atafuna kaadi bwe bamukola injustice bwe baayita Muwanga Kivumbi n'atuuka n'obagamba bali ababiri bwe bonaayongera okulwana ajja kubajjamu mpite abalala nga tamanyi nti waliwo n'abalala abasaba kaadi ye n'akitwala nti ye bamusosodde era baali bamusosodde n'agenda mu DF n'emusindika e Nakawa kati ezimu ku nsobi ze yakola kugenda mu DF yansigadde akuba kintu kye abakuba ku ssaawa Winifred oba ku peeni ku ssaawa omanyi nti n'essaawa nayo kabonero balwanira kalwanire wali mu isi obaleke essaawa y'amaanyi bw'okimanyi nti essaawa nayo eringa project essaawa n'ekyagulanyi kwe yajjira kati kankubulire kino Winifred ekimukuba ekisooka Waiswa ali mu kkomera era ekya Waiswa okubeera mu kkomera kyokka kimuwa akalulu kyokka so kitegeeza Mpuuga talinawo kati awo mu east talinawo mu west ayinawo ebitundu 6 ku buli 100 Musiri kwongeramu maanyi nabo kumuwa amaanyi aga ssente amaanyi agogeno mu campaigningira amaanyi ag'ebigambo kumuzzaamu amaanyi bonga abantu
Aina Mabike. Wawa. Mu Makindi eri endala. Makindi ki? Makindi East. Musiri wa West. Musiri wa West. Oli abadde wanakawa. Oli abadde wanakawa. Kati Mike Mabike. Architecture by'obufuzi. Muveeko. Nagamba muli bana by'obufuzi abamu nga balungi. Mukukola paper wakatufune sente. Yekyo nagamba nti waliwo muna byafuzi omulungi. Okola mobilization okuleta kino ekifo kyonna kyonna n'okikuŋŋaanyaamu abantu ne bajjula. Naye nga tewaliwo omulungi asobola okugenda n'aboogeramu ne basiima. So Mabike muleke. Political architecture tasobola. Tasobola kajjayo. Manyi ge mazima. Walter Lubega Mukaku Lubaga. Tasobola. Abono be bo mu Kampala. Lubaga South. Era Lubaga South njirabanga owa NRM bamuyita Mbazira ayinza ogitwala. Mbazira ne wa mwesi ba. Manyi lwaki? Lwaki? Ekyokuwangula obwanguzi wa speaker nga ba NUP balinkaga n'okusoba bagenda. Ate aba NUP abamulonda mu bwa speaker bagenda okulonda akawonna. Ngomanyi yakozesa magezi ki? Bano abantu nkaga bango bawa sente. Kati oyo Eugenia Nasolo. Ate ba asabali singa baddiza ono. Mukasa ali asobola okujja akalunga ali ku NUP. Eugenia Nasolo. Ate Mukasa yamu ina ekereziya. Naye ate bafaza balonda. Faza abamuntu. Ate kati tatera kukira magandula gabwe kujja kusimba line. Balina okujja ne basimba line kubanga nabo bavuge emmotoka nezigwa mu binnya. Nabo bayisiba mu dduuka ne bagula nabe embeera embi bafuuke bakuba. Bagula amafuta. Balina abaana be baweerera. Bebalabirira. Balina family ze balabirira. Bazimba amayumba. Bakola business. So balina okulonda. Kati awo tewali. Awo nawo tewali. Mu Kampala Central ayina Nakuya. Nakuya amaanyi agayina. Ye ng'omu. Era ajja wangula. Nakuya okuwangula kwe. Nakuya amaanyi agayina. Ajja wangula. Abalonzi. Obuzibu bwa batamivu. Lwese eyo erimu minister. Minister talimu. Mweso nwe. Minister asawe na nnyo. Andi munafu naye ayina amaanyi ga government, ayina state. Ne Kibule yalina amaanyi ga government. Era ne mulu nezingira ku polling station ku tale center. Buli kimu ne kijire ne bagamba tamulangira ajja mulangirira ne balangirira oli. Lwese erimu secretary w'ekibiina Kiramba. Kati lese erimu secretary. Erimu Nakuya. Erimu Luzi. Minister Mweso nyo. Muveeko. Oyo Mweso nyo. Naye ba minister bombi abo baddawo gye bagenze banakajjayo. Minister ki? Kyo fatogabe naye tasobola kukajjayo. Nekyo fatogabe yasobola nakaseke wa Alan. Wa Alan tasobola. Alan kiki kyatakoledde bantu benakaseke. Ateseza abera mu bantu. Abera ku ground. Ko sasa agitambuza. Kati bamwane kuba kati segona tagenda kudda. Kati yayinza n'okukwata. Ko sasa. Myaka 5 nga bakwadde ko sasa olowooza oba tomaze okugaggawala. Ne gundi yateekayo ku sente mu timu ya Gonde mu timu ya Bulemeezi oyo Kyofa Togabye. Ebo ateekayo Kyofa Togabye kimukuba kiri ekyo. Amaanyi, Pride, amalala. Enjogera gyayogeramu. Kyofa Togabye wasapuli ayina amalala mu. Kati abadde mu balonzi awaata amatooke. Si kibi ekyokuwaata amatooke kubanga abalonzi baffe bali ku level. Bibagala. Waata amatooke, bakimira amazzi, simentana. Fukirira abagenda okulya emmere genda wali ali bagabira emmere otandika gisomba gwe nyino giretera abalonzi buli gwowa ondabiranga Kyofa Togabye abali nakasike nga awaata amatooke mu bakaza kwade rumbe lwa kyade ki abasanga bawaata abo bawa restaurant n'atula n'awaata nasanga abali ku lumbo bakumukolo kati tubadde Nakuya mu Kampala Central nongamba nti DF tayinawo kawanguza nsinda bakugamba direct ne bano yagala Nakuya awo nyawo conflict of interest naye nga kitufu kiti abalonzi be Kampala nga wembalaba bayinza okubuukira etokota bayinza okawa Nakuya adi badage bajja kawa Nakuya awo Nakuya okujja akalulu ako it is factors bidi factors soka ya Nakuya hatubulira okujja agenda kujja n'akalulu katya ekisoka kati ground yagina kubanga Kampala yona agimanyi tana kitundu kyatamanyi ngawo kyenagambe ku musiri mu Makindi West minister of business zaina mu Kampala minister tomuteeka mu kibalo kino ekibalo kirimu Nakuya kirimu Luzi kirimu nono Lubongoya katenze no Luzi ate simulabamu Luzi mwali ku mitima gy'abantu kwali era kati Luzi ani box bizoba birala Luzi kyalina okukola ng'amaze otuuka mu bantu bamutegedde manyi capital w'abantu kusooka kutegeera kukumanya nti bw'okuba posta Luzi abantu bamutegedde kati agende ku ground ate kyatayagala agaba sente tagala mumanyira abalimba azigaba Luzi butereevu Luzi sente azigaba era n'abantu abatuukamu era n'akalulu akaagala ekitegeeza kati mu race eno Luzi mwali mu kibalo butereevu tebakulimba so gobala basatu Nakuya Lubongoya ne Luzi
kakati kubonna buli omwana factor muwanguza factor ya Lubongo ye muwanguza kusaba kwesonyiwa campaign za mukama we kukoma okugwa ave yakomye mu kibuga mu bantu okwogera nabo abataka bamuwa akalulu ekyokubiri amaanyi agalina aga sente okuteeka sente mu kalulu factor ya Luze muwanguza kudda abantu babanza omutegera kuddayo mu bantu factor yono nakuya emuwanguza ekibiina kye kusooka omanye ekibiina kye byobufuzi kati nga DF kino okukiriza nti kisobola okulezinga ababaka batano obutasuka batano ave mubiri ebyamalala ave mubiri nti buli omu gwe basimbye basobola okuwangula bekasanda besonyiwe amaanyi gisoko gateke ku muntu amaanyi bano simanya bamwese mpibo yegatade kubigirwa bamolisi mukibi bano simanya nesimbye omawugula kwa msoka kajjayo okulotya namugaruso akamujjako ali ku namuga bade mai namuga umane mpi namuga wa constituency tasa akajjayo kati kibaba bakola bakwate bannakandi bannakuya bamusiri babedi bwanika bakakembo mbatekamwa naye yenyini ngo omuntu n'omukyalo we Masaka Juli Kakande ne bano ba naku simanya naku musana ababagalo bwa meya abatinitini nga 10 biba batekaka amaanyi mukaku chairperson wa kibiina neta so akajjayo mu mwesonyiwe mumanye nti kala amwasemba wo omuntu so akajjayo bano be muyinawo bamusiri banakuya bannakandi bamba mutekaka amaanyi naye era odds zikyuka buli mutuuka mu maaso awo kana amaanyi bagateekako batya kubanga nabwe waabwe tebina bakuterera aga sente kubanga sente baziina kungana ze bakuba ziringa za President Museveni sente tebazononera simanya no ayagala nyinayo omukyala gwenda bayingini yakasanda North mu mwesonyiwe mwamwa nomination mwakola mutya neta so akajjayo nomination we baba wanga baba wa nomination yefu yasasulanga nomination yaba wa nomination baloza yali raisins abaka 9 okugenda ku nominate sente yazijja sente yazifuna unabade mbaka parliament commission zinaze baba okusanyawo NUP atawina ya simanyi agosiga inako bukakafu kujja ko nga gwe story wali ojukozeko nawe mbasoka kuba bilioni 3 tubale obade ga baka kinana tubade kunakuya no ngamba nti nakuya alina chance kujja akalulu ako enza Kampala siwe nondera so simanyi nego kawani anti siwe nondera osoka omulala ina totya olokwana kuya mukwano go togenda kumuwogerako bichi mu Kampala akaluka ati katijukira kati ffe tuli gundi boyogera abantu ayinza chief okumugera kyogedde woyogera public faces boyogera abantu ayinza ogedda ku kyogedde nga baloza kyogedde kyitufu nate ngo yogedde ndowooza yera nkankireke otidde nedda kubanga kati nze ndaba kati tugenda kwawukana abantu banga akalulo ke Kampala gundi agenda kawangula Lubongoya naye chance azina ekibala kyemukuba kigenze kikkakana balinga bamukubisanye ekintu ekyo ky'obutabeera muganda ate okuvuganya no mu sentulo naye kigenze kinafuwa kati bakivaako ekyo Lubongoya ekisolo muwanguza akalulu sirwa kuba nti alina amaanyi era sirwa kuba nti bamumanyi n'olwokuba nti alina tikiti kyekyo Lubongoya ne bumuteeka ku kakyamani Suwan nga tena tikiti ne wesimbawo naye mu Kampala muno ne mugenda oba ne mugenda wali eri ekamocha takajjayo busongo olaba basolo omwani zatalina nsonga ate yakola nsonga kye y'amaanyi milioni 5 andi nze ndaba engeri gye bamutaddeko amaanyi buli wayita ku social media kuki nze nsubira atya n'okuyita mu kibuga Kampala nti aze kulaale ayimidde mu kibuga kati akubira talina nsonga y'amaanyi abasinga bagenzi bamwejjeereza Sagona ne Lukwago bamukwano Sagona ali mu Gang of 7 ne Lukwago ali mu Gang of 7 nenga tebalabika nti bali bayimirirako ewamu bamukwano ddala nga bw'okiwulira era Sagona ne Lukwago be bazibawuza emisango okuba mu 2-3 we basiba bade subuza Segona bade mbuza Mpuuga ne Lukwago bamukwano kituufu Mpuuga mu Gang of 7 mwali naye sina we nalinda bikafaana nga kapitalize babiri bamukwano era bebifuziye babikola yesonga lwaki bonna bali bagenda kwegata ku FDC naye bano ne bali amu Lukwago olukwe naye nga ku nsonga eyo ey'abana abasajja balaba n'ababaka babwe nga 5 ekinene naye bayinza obba mu 3 abaka 3 DF Jason neonyiza nti omukazi wa Masaka tajja kudda nze ate Nammere gwe mbadde mmanyi nti nno Nammere kati kankikubule kino Nammere ayina engula gyaguzeemu emitima gy'abantu ba Masaka bwatuuka ayina empana gy'awanamu Kyagulanyi n'alaga nti bano bagenja era enkola gye mwakolamu ono bamuwa kaadi n'awangula n'agagawala n'akola ki ate n'ayisa bubi nnyo oli ekyekubiri Nammere mwana wa Mulodi Masaka abaddemu naye kyokubeera nga Nammere ntaata bonna bali mu race ani ego kigenda okukuba nnyo taata we yenkona balina gisimyayo Nsululu tali wa Nkeretanyi ali wa Yusufu Nkeretanyi kati oyo omuvubuka
Amasanyalaze omanyi lwaki nti ajja kuba na maanyi. Ali mu Kalungu gye bayita Kalungu West. Kalungu kwa East ya Sewungu. East ya Sewungu Kalungu West. Kati oyo muvubuka omanyi lwaki ajja kuyola akalulu nga kangi. Kati aina bafaanagana bajja kulaale. Myaka jejimu bamulabye nnyo. Sempijja bamuwadde. Kuba naye tatoma. Abaddewo. Yensonga lwaki ne ayali vice president wa Uganda. Yeka Salamala yamukuba akalulu n'ebyokoma yabiganda because abamukoto bamuwala no swala. Kati tata we okujjako ng'alwanye kati agenda gwa kubiri Sempijja yajja kugwogwa okubiri n'ogwo okusatu wana bagwagala wakati ebyobufuzi bya Uganda biri bwe biti kasita bakuwanda n'ofuluma oba ofulumye todda oba oli we NRM oba oli wa FDC bali kati Sseggona Katonda n'amala namuvamu ne bamuwangula ngwana abafa ngagenda mu Lukwaga Company Advocates ngabakola Lukwaga ekibimba kino kubanga ze kibimba kyange kiri bali mwezo kye kibimba kyange okuba Lukwaga tegulira kwawe okuta ekibimba tegulira kwawe kirumbye Lukwaga tikiyinza omutegula naye wekimutegulira bwe kiti abana yabifulumi kigeze emyaka gino 5 ng'oli bweru wa kintu gikosa nnyo kati emyaka 5 bwe yalomanya nti gikosa omusajja yangamba nti Kayuulo kakasa nti kubanga bali bakamujja ko bwa IGP twali kufamu ya Kayuula nagamba konti nagenda Kayuula nkimanyi saba obeerayo nnyo asibeerayo nnyo naye twagenda mu mulundi gumu era embuzi ne bagisala embeera yali nnungi nnyo lwakuba twagenda na spasiyo nekwamira ku lusozi naye Kayuula yagamba bino si yabinyumya nze waliwo yanyumiza nti okakasa nti bamujje ku bwa IGP simu kubanga bwokakasa nti tokyali mubaka wa parliament olabira ku simu ne batekyavuga simu ezinezo tewakyali akwetaaga ne bano abantu kubanga alo jeno bankutte oli ludda wa kankusindikire gundi oli ludda okitegeera zino diruze nene kwali alinga kupadiro ndeta container milioni 7 ndeta kino abane kwebyo naye lukungana lwange njala kumpa lukusa waliwo mikwano gye abagala sente kubanga ye yalina sente Kayuula aba malaya bawa sente banya bawa sente olabira to buyinza bugenze ombaka wa parliament bwokakasa nti kati asobola okugamba ekyo nsubuga Paulo tana akyaliyo mu parliament naye kati zikyavuga essimu tezikyavuga ate bakyakwagaza ki terina mbaka amuyita ndi jango bendeko kulaale gwa yesimbyewo ne obanga tunabakuwangula essimu zo zivuga nnyo okusinga ono agambe sigenda kudda yada kyane emyezi muka bakolabamu essuubi oyinza okuwangula akalulu n'obakolera kye baagala emyaka 5 nga toli mu kintu gwegibuze Honorable Kasibanda ajja kubuulira ate yetaba kuba nti yali mugezigezi n'alunda embizi ze n'alima emmwanyi ze n'akola ki walumba ku muyita munnamawulire bagenda bakola interview yaliko omubaka n'avaayo batuuka ku hoteri bali mmere ya mitwalo 3 kimanyi nti omubaka yayita mu manju n'agenda yali omubaka nga talina emitwalo 9 baali basatu okusasula emmere gye baalidde era munnamawulire yasasula emmere kati lwaki yabatwala ku hoteri nze nali ku parliament abali abaka ba parliament balina sako yaabwe ababaka bakimanyi ne bannamawulire bakimanyi balabanga bazze nkugambye nga balajana nga bajidde mu corona buno bukikumi bukorola obumanyi bunyi nesene ziragawa after parliament baba mabanje baba muki ate after bakulonda lwaki kuba wase parliament zeda tezalina nga sente ekisoka parliament zeda zalinga mbaweereza bakene luchamuzi the man balinga baweereza naye sisubira avude mu parliament yeno kubeera mwavu bagezigezi abeno omanyi lwaki bagezigezi yensonga lwaki balemeredde n'okwogera ensonga z'abantu kubanga babalinako fayiro gwe wenyini ofuna evidence ngolimba ka parliament kasaba kuwulira nti wafunye evidence bakunyumiza we nasanga ombaka mu kiyigo ku Sheraton ng'ali ne Honorable Kiwanda era banda bane beekanga kati ebiyigo bya Sheraton nze nali eno side zeno nga tebandabeza abasajja kati ngabo bali wano ngamugamba gwe abantu bali banjaye abantu bali banjera nze n'okudda nali sikomawo jukira mbadde embeera Kampala okuva na wangula kalusaddayo naye kati speaker yabinzizaamu jukira akalulu kaseeka ayagala mbeere delegate n'okumulonda kume n'abantu abanamulonda aliyanzayo nenziteeka mu ssente pitirivu naye kati banjagala nateeka mu ssente naye kati ndi yala ndi mwavu zonna yakola ne laale n'afukamira oyo mwaka omumanyi yakonera ali nafukamira sigena mogira kamusonyo olwekyo yakonera ali nafukamira bano abetondera mu nsonyo okubalya amwalu kwene sidda katatayo yali mukalukalu abatali bakalukalu nga bakazi Bashiri bote baddira ddala life after parliament obudde obusinga ekaluba naddala bayingiddeyo nga bakyali bavubuka bato bazaake
Nsubuga Paulo kati Nsubuga Paulo nga abadde afuna milioni za 5 mu n'okusoba nga nawe mse kwali kati kusako na mabanja wano okujjako nga tandise mulimu gwe tewali company esobola mukozesa kati ate era gundi yali akinyumiza ekyo ono yali muwala wa Luchamuzi yali akyali nampijja akyali ngamba nti obuzibu yasanga naye yagenda yakasanja kamu ngamba teri company teri kitongole kisobola kukozesa sa kunkozesa kikutya pozi nga nfunye mulimu government kiringa ngawula aba president kati ngawula aba Franka Walusimbi okuva ku TV ngasoma mawuli tekyali media inza kudamu ku TV zino okujjako kujjozi kodamu consultation era kye kimenya bano ba Muyanga Lutaya kati Muyanga Lutaya TV buno bu TV bumutya wajja kaga mpaye milioni 5 omwezi ompaye amafuta ga milioni 1 ompaye alawe noyo wadde pya atira okuvuganyiza busiro oyo ku NBS kagwanjala abo bali mukaliba yemwe life after parliament ebera nzibu nnyo naye ku bantu nga ekisoka obuzibu waffe nti ku bantu abagenda nga baavu naye mulimu abagagga Sebamala kati yagana mu parliament nga mugagga Sebamala engineer yali mugagga ddala afuna contract ng'ogyeko eza wano mu Uganda n'ezebweru Mozambique Malawi Zambia bano bagundi Yusufu Nsibambi bagenda bagagga Yusufu Nsibambi tabadde na mugwanga yakomyewo jjo tabiri na kampeni bucangazani tabadde mulwadde yabadde yagenda kujjanjaba yateekayo tiimu ku kyalo ebadde munoza akalubu kakati kyekyo naye yagenda mugagga mu kati life after parliament emenya nnyo wano nga basenyonyi type obadde kisanja kimu obadde excited nnyo sente ozikwanya mbakazi isi ne mala ne muyiwa anja n'ogenda n'akuba ekyeyo naye badde tuyagala abasajja ako nze nkubuulira ng'asigala ku kibiina ng'asigala ayogerera ekibiina nga bamuteeka ku musaala gw'ekibiina budget ye milioni 8 buli lunaku mu office yo 8 million per day manje kitegeeze ngodda ku kitebe nga bakuwa milioni yemu ng'omwogezi w'ekibiina era ne banna mawulire abaali ab'amaanyi ne basalawo okukolera bu TV oba bu radio bamaliza ate babbye bubbe akabba tekasobola kuyimirizaawo waliwo amanyira okuvuga emmotoka lunaku gatukawo nga ne nine company talina mmotoka ate ngaeyo esika buli kaseera kakati gweoyagala ojje naye ekisinza okwonoona byonna ebyobufuzi mulimu business singa bwali buweereza singa tebakaaba so kati obadde ku Namere taata we kati kubabiri ani agenda ogambye ye bagenda kuba muzeeyi bajja kamukuba sempi yagenda kuba n'enkoona enywe Namere yasobola okujja so Namere yayinza okusitula family Namere yasobola okujja ye taata we musajja mugagga golaba obogende Masaka balina ettaka lye bakulagaawo nga tonna batuuka Masaka mu ttawuni ne bagamba eriri lyonna lya ttaka sempiki kati oyagala ki abasinga kye basinga okwagala mu byobufuzi bitiibwa kuba mbakawa sempi atakyali minisita bamuli shuffling estakyali minister ndowooza advisor oba ku ya security bwe bityo yasemba kubeera minisita wa security asi wa security waki ndowooza yali wa defense oba veterinary affairs wa security we yali minister wa security obudde bwe yali eri ono yagamba police has the right to shoot and kill eri tumwine ministry jibawa Jackson both ye yani ya defense awe yali ate gundi ali luddawa ono omweru ennyo omuzungu Internal affairs ya Kayinde Utafiri omuzungu ali luddawa foreign affairs omuzungu wa foreign affairs kitufu kati both jalimu yali ya sempi ne budde bwebo sawa ziri mekaawo baba ngamba zero akakolera nenga tujja tukubuulire NUP enafuna yabakanga bameka NUP tujagikolera embozi yayo tesobola kugirinde ate n'omusango tesobola baweza wadde ataano tulinde anti kati kwataano mu musanvu gwabwe bo bayingire leeseno nga bo benyini bekubiddeko 15 tugenda koma wano olwaleero Kimbowa tutandikirawo nakulala akuuma atakuumira mpeera